Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga aguddewo sizoni esooka ey'amwanyi terimba ey'omwaka 2021 n'ayanjula ebimu ku bituukiddwako mu nteekateeka eno n'ebisuubirwa okukolebwa omwaka guno. Sizoni esooka ey'amwanyi terimba Katikkiro abadde wa kugigulirawo musaza Busujju olwaleero, kyokka kino tekisobose olw'obulwadde bwa COVID-19 obweyongedde okuwanika amatanga mu ggwanga. Okuva enteekateeka ey'amwanyi terimba lwe yatandika mu 2016 okutuuka leero endokwaze mwanyi obukadde 10,14 ezaakagaba Obwakabaka nga bukolagana n'ekitongole kya Uganda Covid Development Authority eri amasaza 16 okuli masaza 16 nga Buvuma ne Ssesege gakyasigalidde mu nteekateeka eno. Ensimbi ezisukka mu 4,000 ezaakasaasaanyizibwa mu nteekateeka eno era yiikaze mwanyi 14,666 ze zaakasimbibwa. Bw'abadde ayanjulira bannamawulire ebituukiddwako ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange Mengo, Katikkiro Mayiga ayogedde ku bituukiddwako Obwakabaka mu nteekateeka yonna ey'amwanyi terimba omuli okuzza obujja ekitongole kya Bukadeefu, okutandikawo kampuni ya Mwanyi Terimba Limited ey'okufunira abalimi akatale k'emmwanyi akasaanidde, okuteekawo abalimisa n'abalundisa mu masaza ag'enjawulo, okusitula omutindo gw'emmwanyi n'ebirala njolo. Okusooka mu nteekateeka y'Obwakabaka netutambulira Namutayiika 2018-2023 kaweefube w'omwanyi terimba mwali n'ekitongole kyaffe ekya Bukadeefu tugenda tukizza obujja mpola. Kakati ekyo kiyamba emirimu gino kubanga ffe tugenda ogitambuza, twetaaga abano abakugu mu bitongole batambuze enteekateeka zino. Twafuna abalimisa n'abalundisa 30 abaatendekebwa. Omanyi tetwagala bantu balime bulimi, twagala balime mu ngeri ya kikugu. Twatta omukago ne Private Sector Foundation Uganda, kitongole kye bata Skills Development Facility. Ati batuwasa ne tukuŋŋaanya abalina obukugu mu kulima emmwanyi, ne tubatwala ebulemeeze ne tubatendeka abalimisa n'abalundisa bali 30, ate nabo bagenda kutendeka abalala. Tugenda kufuna abalimisa 630 mu Buganda mu nnima y'emmwanyi ey'omulembe, era ennimiro 18 ku magombolola ag'enjawulo ziteekebwateekebwa. Abantu bajje balabireko bayige. Twagala omuntu alime yiika emu ey'emmwanyi asobole okufuna emitwalo 8 buli mwezi okutuuka ku kakadde. Kisoboka. Ekirala ku kye tutuuseeko, abalimi baafiirwanga nnyo emmwanyi ze balima mu kunoga. Tubagamba bulijjo munoga ezengedde n'obutawulula buwuluzi, omutindo gujja kuba mubi. Tetwagala mmwanyi kuzaanika mu ttaka. Okufiirizibwa kugende kukenda kuba tukubiriza nnyo abantu ku nnoga, ku nnyanika, ku ntereka. Twatandika ne kampuni Emmwanyi Terimba Limited. Twagala naffe kwenyigira mu kugula emmwanyi. Enkolagana wakati wa Mmengo ne bannaddiini n'obukulembeze obw'eddiini yeeyongedde mu kaweefube w'Emmwanyi Terimba. Mwatulaba nga ntongoze Emmwanyi Terimba mu bulabirizi bwa West Buganda. Katikkiro agambye nti mu kugaba endokwa eri abantu ba Buganda nga bakolagana n'ekitongole ekya Uganda Covid Development Authority, bingi ebituukiddwako omuli n'abavubuka okwongera okwenyigira mu kulima emmwanyi. Abantu bongedde okuddaabiriza emmwanyi n'okulabirira emmwanyi zaabwe okutuukana n'omutindo ogwetaagibwa. Mu 2016 twatandika kaweefube w'Emmwanyi Terimba nga twagala okukyusa embeera y'abantu mu Buganda, kubanga oluvannyuma lw'okutalaaga Buganda mu ttoffaali twalaba obwavu obuyitirivu n'enjala esukkiridde. Awo no twatandika kaweefube wa Emmwanyi Terimba mu 2016 abantu baddemu okulima emmwanyi, naye nga mu kaweefube oyo mugenderamu n'ebirime eby'enkizo nga ebitooke. Fenna tukimanyi nti nno mu mirembe egyayita amaka mu Buganda gabanga n'omusiri gw'emmwanyi, gabanga n'olusuku, era nga bafuna bye batunda ne beeyimirizaawo. Emmwanyi n'ebitooke kyali kikulu nnyo mu kuleeta enkulaakulana mu Buganda. Ate teweetaaga kuyiiya kipya ng'ekikadde kikyayina omuganyulo. Ekyaddako nga tumaze okufuna ekirowoozo kino, twatuukirira bannamukago aba Uganda Coffee Development Authority UCDA ne batta omukago ne Bukadeefu nga guluubirira okutumbula n'okwongera obungi n'embala y'emmwanyi. Waliwo n'ebibala ebituukiddwako olw'akaweefube ono wa Emmwanyi Terimba. Emmwanyi eziddaabiriziddwa zeeyongedde ebitundu 35 ku buli 100, ate okubala kw'emmwanyi empya ezisimbiddwa kulinnye okutuuka ebitundu 3 ku buli 100. Ebirime ebirala nga lumonde, muwogo n'obulunzi nabyo byeyongedde. Nga ne baminisita bano tulambudde amasaza 16 nga tulambula abalimi abaasimba endokwa ze twabawa, abakoze obulungi, ate n'abo abasanze okusoomoozebwa. Abavubuka abafunye amaanyi ne beeyongera okwenyigira mu mmwanyi.
Omumbuga agambye nti mu mbeera nga abatambuza enteekateeka ya Mwanyi Terimba mu masaza ag'enjawulo waliwo ebisoomooza abalimi omuli obutakolera wamu ekibaviirako okufootoolwa mu bbeeyi gye batundirako emmwanyi ezo n'abalala nga tebeetegese kimala kufuna ndokwa. Abamu beetengeredde nnyo buli omu akola bibye. Abasuubuzi bangi tebanaakuyiga kukolera wamu. Kale babafootoola. Oba olina obusawo bubiri obw'emmwanyi toyagadde kuwuliziganya ne muliraanwa ebbeeyi gye bakuwa eyinza okuba nga si nnungi. Abalala balwawo tusaba endokwa kubanga tulina okukola enteekateeka ne tumanya nti nessese tujja kutwalayo endokwa bwe ziti okusinziira ku abo ababa bazisabye abeetegese. Tetuwa buli ayogera. Twagala okuwa endokwa omuntu ategese ekisambu n'asima ebinnya okusinziira ng'abakugu bwe bawa amagezi oyo gwe twagala okuwa endokwa. Kati bwe baba tebeetegese naffe tetusobola kumanya nti mu ssaza bwe liti ssaza ly'Egindi endokwa ezeetaagibwa ze zino. Abalimi obutateekateeka nnimiro nakyo kya bulabe nga bwe kyetaagisa kuba tukozesa abaami ne batubuulira abo abeetegese ennimiro zaabwe. Katikkiro era ayanjulidde Obuganda ebisuubira okukolebwa mu biseera ebiddako mu nteekateeka ya Mwanyi Terimba omuli okusitula omutindo gw'emmwanyi, okusiika kaawa, abavubuka okwongera okwenyigira mu kulima emmwanyi, okulambula amasaza Ssese ne Buvuma agatannatuuka mu nteekateeka eno, okugaba endokwa ezirwanyisa akawuka, okunyweza emikago n'ebirala. Era ategeezezza nti Obuganda sizoni ey'okubiri eya Mwanyi Terimba 2021 yakutongolezebwa mu ssaza Gomba nga ennaku z'omwezi 8 Septemba omwaka guno. Omumbuga abuuliridde abantu ba Buganda bafeeyo nnyo ku nteekateeka ezirwanyisa obulwadde bwa COVID-19 kubanga bweyongedde nnyo. Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Sabodo mu butongole agaddewo ekitebe eky'ekitongole ekya ssaabawaabi wa gavumenti ekisangibwa mu Kampala okumala ebbanga lya nnaku 42 ez'omuggalo ogwalangiriddwa. Ofiisi zino zigaddwa eri abantu ba bulijjo wabula ly'eggwandiisizo likiriziddwa okusigala nga liggule okusobozesa abantu abalina emisango egitalinda okugituusa mu kitongole ekyo naye ng'okugigoberera balina kukikolera ku ssimu oba ku mukutu ogwa imeyiro. Alagidde abakulira eggwandiisizo ly'emisango mu kitongole ekya ssaabawaabi wa gavumenti okutimba ennamba z'essimu ez'abakulira woofiisi ez'enjawulo wamu ne imeyiro zaabwe abantu kwe bayinza okubafunira nga tebabasisinkanye maaso ku maaso. Mu kiwandiiko kyafulumizza, Jenny Francis Sabodo asabye poliisi ya Uganda egira eyimbula kkakalu abasibe bonna abavunaanibwa obusango obutonotono gamba ng'okukuba n'okulumya abantu, abavunaanibwa okubba obuntu obutonotono, bakondo n'abalala bagwa mu kkowe eryo. Alagidde abakulu mu kitongole ekyo bategeeze mangu kooti ku misango egyetaaga okusonjulwa mu bwangu egitasobola kulinda nnaku ezaanamu 2. Embeera enejjidde mu kiseera nga n'olunaku lw'eggulo Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonse Owyny Dollo naye yayimiriza entuula za kooti zonna okwetooloola eggwanga lino olw'embeera y'omuggalo eyazzeewo. Amyuka Ssaabapoliisi wa Uganda Major General Paul Lokech agambye nti poliisi tegenda kuwaayo byezudde mu kunoonyereza Kuttemu eryali ekisaasi ssabbiiti ewedde abakwatamundu we baasindirira General Edward Katumba Wamala amasasi agaleka nga gasse muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Haruna Kayondo okutuusa ng'eriko ekyenkomeredde ekyetuuseeko. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu, Major General Paul Lokech agambye nti waliwo abakwatiddwa ku byekuusa ku ttemu eryo era nga balina n'obujulizi obuwerako bwe bafunye nga poliisi obutayinza kwasanguzibwa mu kadde kano. Lokech agambye nti abazigu bano era abakwatamundu bano oluvannyuma lw'okukuba amasasi mmotoka ya General Edward Katumba Wamala badduka ne bamala mu kitundu kye baddizamu omusango guno eddakiika 55 oluvannyuma ne beemulula mpolampola nga bakozesa obunafu obwali mu by'ebyokwerinda. There was slow response to the incident from the police force. If there was quick response from the police force, we would have caught up with the criminals. Our teams of the foot patrols, motorcycle squads, and the 99 patrols were not alert. This is a fact. Why? Gap in communication. As much as the CCTV would give us, or our cameras would give us real-time intelligence, there is need for that coordination between real-time intelligence and the people who are supposed to act and execute.
Ejja General Paul Okekiwano asinzidde n'asaba bannayuganda okwongera okubeera abakalabakkalaba ku bantu abakyamu abeeyongera mu bitundu byabwe n'agamba nti kyandikosa embeera y'ebyokwerinda. Ono asabye n'abagenyi abayingira mu Uganda babeere basaale mu kulwanyisa okusaasaana kwa COVID-19 n'okukolagana n'ab'ebyokwerinda okumalawo obumenyi bw'amateeka. Omusawo alina eddembe okukulagira okufuuyira ekidduka kyo singa akizuula nti kiyinza okubamu akawuka akaleeta ekirwadde ekya COVID-19 nga munnamateeka Elias Luyembazi Nalukoola bw'annyonnyola. Omusawo wa gavumenti alina ebbeetu bw'amala okuzuula nti emmotoka oba ennyonyi oba ekyombo kyonna gamba emmeeri oba eryato nti lirimu obuwuka obuleeta akalwadde ka COVID-19 asobola okulagira emmotoka eyo oba ekyombo ekyo ne kibeera nga kiteekebwamu eddagala kisobole okuggibwamu obuwuka obwo. Gwalemesa omusawo okubeera nga ajja obuwuka mu kyombo oba mu mmotoka singa kamala ne kakutanda ne bakutwala mu maaso g'omulamuzi ne gukukka mu vi asobola okutwala mu kawome n'omalayo ebbanga eritasukka myezi 3. Ekanisa y'Abadiventi mu Uganda erabudde abakkiriza n'abaweereza mu kkanisa bagondera ebiragiro eby'okwetangira ekirwadde ekya COVID-19 ebyateekeddwa ku masinzizo gonna mu ggwanga lino mu kaweefube w'okutangira ekirwadde kino okusaasaana. Mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Habura Museveni yazizzaawo omuggalo ku masinzizo era n'aweera emikolo egikuŋŋaanya abantu abangi omuli n'enkuŋŋaana n'ebirala ebiringa ebyo. Ekiragiro kino kyayisibwanga kyakumala ennaku 42 ng'ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi byonna biggale. Ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda mu kiwandiiko kyefulumiza nga kiteekeddwako mukono omwogezi w'ekkanisa y'Abadiventi omukadde Emmanuel Ogwal, ekkanisa esabiddwa era esabye abakkiriza bagondere amateeka agayisiddwa gavumenti ku lw'obulungi bw'obulamu bwabwe. Ekkanisa era ekitebe ky'ekkanisa y'Abadiventi eky'obwasaabalabirizi gisuubiza nti kyakufulumya ennambika entongole nga sabbiiti nga eneebaawo nga 12 omwezi guno terunnatuuka ku binaagobererwa mu kusinza okw'enjawulo n'okutuusa obuweereza eri abakkiriza bonna. Omukadde Emmanuel Ogwal era agambye nti ebikoleddwa era ebikolebwa kaakano bigendereddwamu okutaasa bulamu bw'abantu ku kirwadde lumala abantu ekya COVID-19 era nti abakkiriza basaanye obutateekawo mbeera yonna yakusika muguwa ku nsonga y'okuggala amasinzizo. Werutuukidde leero ng'abantu 5,139 be bakazuulwamu obulwadde bwa COVID-19 mu Uganda nga ku bano abantu 4,776 bajjanjabiddwa ne bawona ate abantu 383 bafudde so nga 739 bali mu malwaliro basiza ku byuma. Abasaabaze mu paaka za bbaasi batandise okusiba engugu zaabwe okuddayo mu byalo gye baava oluvannyuma lw'entambula nga bano batandise okusiba engugu zaabwe okuddayo mu byalo gye bavudde okuyingira paaka ez'enjawulo oluvannyuma lw'entambula ebatwala mu byalo okwekanama. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge kaatuwa ebisingawo. Embeera ne wetwogerera bino ekyali ya mugotteko mu paaka za taxi n'eza bbaasi ng'abantu bakyakonkomadde n'emigugu gyabwe omuli abalina emifaliso omuli abalina keesi z'abaana b'amasomero waliwo abajjeyo entebe ez'omu mayumba nga bagamba baabulira kibuga kya ggwanga Kampala oluvannyuma lw'ejjene Yoweri Habura Kaguta Museveni okutegeeza nti entambula ey'olukale wetunatuukira ennaku z'omwezi nga 10 togenda kukkirizibwa kuva mu disitulikiti emu kugenda mu disitulikiti endala wabula abamu batandise n'okwetegula ekibabu bagamba akasana kabookyezza tebalina nsimbi zigenda kubasobozesa kutambula kuva mu bitundu bya ggwanga bitali bimu oba okuva wano mu kibuga okugenda mu bitundu gye bazaalwa bagamba ebbeeyi y'entambula eri waggulu nnyo nnyini ddala. Mu kiseera kino kizibu nnyo okuteebereza nti singa omuntu ng'alina obulwadde bw'ayingira mu paaka nga zino abantu tebakwatibwe bulwadde buno era abamu ku bakulembeze ba taxi n'ababbaasi betwogeddeko nabo batubulidde nti abantu abamu bagenda kusula wano omulundi ogwokubiri ekiwaliriza n'abamu ate okutandika okukwata emigugu gyabwe bagisibe ku boodabooda bagira bazzeeka balina olunaku olw'enkya embeera bw'enaatambula. Lwaki musedde abantu? Ensonga lwaki embeera eri wano bweti oluvannyuma lw'abannakampala
okulaba nga ekyaliwo luli kye bataaba wa time kumala kwetegeka kudda waabwe ne basiba omulundi gumu kati ku luno ennaku ennya ze baabawadde zibamaze okulaba nga beesenvula badde waabwe naye okusoomozebwa ku basanze kwe kuno naye olw'embeera y'amafuta bw'osimbula kati essaawa zino ze tulimu 8 kati n'ogenda eruweero tuuka eruweero essaawa 2 kitegeeza ogenda kupaakinga ku kkubo oba opangise roogi kati teeberezaamu ng'omuntu omutwalidde nusu kakaaga eruweero oba ofuna oba tofuna kitegeeza nti embeera eriwo yetuwaliriza okuba nga tukola kino olwa kafiyu eyajja ekyewuunyisa nti abamu ku basuze mu basi paaka ey'ewa Bakuli olunaku olw'eggulo n'olunaku olwaleero bagenda kusulawo olw'ensonga nti tebalina nsimbi zibongerayo ze babadde nazo baziridde ate waliwo n'abaana abalabiddwako bana ng'abazadde baabwe bo baalinnye bbaasi ne zigenda abaana ne babaleka mu basi paaka ku lwa 88 akatonyaze 8 ey'obujjajja lwasa mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu ono Maseka. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kiyimiriza ligi y'abanywereri ey'omuzannyo guno okumala ebbanga lya nnaku 42. Abakulu mu kibiina kino bagamba nti tebajja kusobola kutuukiriza bukwakulizo obwabateekeddwako omukulembeze w'eggwanga lino ku nsonga y'ebyemizannyo mu mbeera y'okutuukiriza amateeka ag'okulwanyisa COVID-19. President Museveni mu kwogera kwe ku Sunday wedde yakkiriza ebyemizannyo okugenda mu maaso wabula mu bisaawe temulina kubeera abawagizi kyokka abazannyi bonna bateekeddwa okusooka okukeberebwa obulwadde buno. Mu kiwandiiko ekiteekeddwako mukono William Bwambale omukungu mu kibiina kya Uganda Netball Federation bano bagamba nti ebirala byonna bisobola okutuukirizibwa naye tebalina nsimbi za kukebeza bazannyi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Amerika ekambuwadde nate etadde ekoligo era etadde envumbo ku bakungu abawerako mu gavumenti ya Kameruni n'abakulu abalala abakwata mundu abagambibwa nti bakuma omuliro mu bantu mu kitundu ekyogera oluzungu mu Kameruni okuvaako ekivuddeko okulwanagana n'okutiŋŋana okutaggwa. Minisita wa Amerika avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala Anthony Blinken ategeezezza nti Amerika nyiivu nnyo olw'ebiwulirwa mu nsi ya Kameruni naddala mu kitundu ekirimu abantu abasinga okwogera oluzungu. Minisita Blinken ategeezezza nti abantu bonna mu gavumenti ya Kameruni ne ku ludda olukulembeddemu okulwanagana ababadde balinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga eryo n'abalala abakuma omuliro mu bannansi okwekalakaasa n'okulwanagana okutaggwa buli kadde bonna bateekeddwako envumbo. Mu nvumbo eno eyisiddwa abakulu abo tebakkirizibwa kuddayo kulinnya kigere kyabwe ku ttaka lya Amerika wadde okwegazanyiza amawanga Amerika gerinnya mu kimu nago. Minisita Blinken ategeezezza nti ekiseera kituuse gavumenti ya Kameruni etuule n'abakwata mundu abagirwanyisa buli kadde bawogerezeganye ku ngeri gye bayinza okumalawo okulwanagana okutaggwa mu ggwanga eryo bannansi batebenkere mirembe. Wabula abakungu abateekeddwako natti tebaasanguziddwa mannya nga n'omuwendo gwabwe tegunnategerekeka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aguddewo sizoni esooka eyamwanyi terimba ey'omwaka 2021 n'ayanjula ebimu ku bituukiddwako mu nteekateeka eyamwanyi terimba n'ebisuubira okukolebwa mu mwaka guno. Mu mawulire amalala Ssaabawaabi wa gavumenti Yen Francis Sabodo mu butongole agaddewo ekitebe ky'ekitongole ekya Ssaabawaabi wa gavumenti ekisangibwa mu Kampala okumala ennaku wazinda 42 ez'omuggalo ogwalangiriddwa gavumenti. Ekanisa y'Abadiventi erabudde abakkiriza n'abaweereza bonna mu kanisa okugondera ebiragiro eby'okwetangira ekirwadde ekya COVID-19 ebyateekeddwa ku masinzizo mu kaweefube w'okutangira ekirwadde kino okusaasaana. Ebweru w'eggwanga gavumenti ya Amerika ekambuwadde nate etadde ekoligo n'envumbo ku bakulembeze mu gavumenti n'abakulembera oludda lw'abalwanyi abawakanya gavumenti n'abakulembeddemu okulwanagana mu kitundu kya Kameruni ekisinga okubamu abaogezi b'oluzungu ekivuddeko abantu bangi okulugulamu obulamu. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde omuteregga.